Olwalira akitooka ebyokulonda lwekayingidde olunaku olwokusatu nga kawa abantu abaagala okwesimbawo kuba pulezidenti empapula mu kalulu k'omwaka 2025-2026 nga bwe bwazibidde olunaku olw'eggulo. Abadde bakajja empapula babadde 88. Naffe enkoko twagikutte mumwa era bangi abadde bayingira ekitebe ky'akakiiko kano nga tubeegesa amaaso nga muno mubadde n'omubuulizi w'enjiri Mutyaba Matthew alina ekizibu ky'okulaba era abadde wakukwatibwako okutuuka mu kifo ewaggyibwa empapula. Abaddukanya enteekateeka y'okuwandiisa basanze akaseera akazibu naddala mu nsonga z'okuwandiika era balabiddwako ng'ebimu bamujjuliza. Abalala bazze ku kitebe okunona empapula bazze bakozesa eggaali maanyi ga kifuba okutuuka wabula nga buli omu awera nkolokooto. Buuziza kiki ekindeese wakyinza okukola just bintu bitaano byokka. The 5 Pillars Campaign Manifesto. Ekisooka Justice and Liberty, ekyokubiri Limited Government, Government Autonomous Size and Political Justice, ekyokusatu Economic and Education Justice, ekyokuna Rule of Law and Constitutionalism, ekyokutaano Protection of Personal Property Rights. Okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga olw'okusinziira research gye nakola bannayuganda embeera gye bayitamu nga n'abaliwo mu bukulembeze tebasobola bikola. Nesoboddeyo mu abo nzije mbikole ng'omukyala. Tute ebbanga erisukira ddala mu myaka 10 nga nina munda mu nze eddoboozi nga lyogera ti byonna biyinzika awatali kweboola. Pulezidenti Museveni nga ye ssentebe w'ekibiina ki National Resistance Movement nga yasunsulwa ekibiina okukikwatira bendera mu kalulu kano naye empapula ze zinoneddwa olwaleero. I am here with the first national vice chairman of the party, Alhaji Moses Chigongo, to pick nomination forms on behalf of the party for our presidential flag bearer, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Empapula ze zinoneddwa ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong n'omumyuka wa ssentebe wa Kyasooka Alhaji Moses Chigongo era abakulu bawakanyizza ebyogerwa nti NRM evujjirira abantu okwesimbawo ku kifo kya pulezidenti. We faced our challenges head on. We don't sponsor people. Whoever has come to pick his forms, we don't even know who they are. I don't even know how many have picked forms. Whether they come in groups, singularly, we are ready for anybody who is going to contest. We are concentrating on our candidates. Todonga agamba nti eky'abantu abangi okweyagaliza ekifo kino takirinako buzibu kubanga kyolekedde embe gavumenti mwali lyeleese eri abantu. You have to expect many new things because society keeps changing and we also change by the dynamics of society. There are many things we are going to bring and you wait when we are launching our campaigns, you'll see. Ate y'omuwandiisi w'ekibiina ki Common Man's Party Moses Birigwa avuddeyo ng'ennyindo y'enkata era nga kukkulumira akatooka ebyokulonda nga bwe katandisedde okulaga ekyekubira olw'okugaana abantu abamu okuyingiza emmotoka zaabwe munda kyokka ba NRM nga bakkiriziddwa. Tutuuse wano tuli bakungu ng'emutulaba batusibidde wabweru tuyingiza bigere tubadde tukyali awo bakulu bannaffe okuva mu NRM bo bayingiza buyingiza mmotoka bonna tubasoose mu kiwano tukuta obutebe bw'omu maaso oluzze babateereddewo special consideration ne babateerawo obutebe obulala obwawe ne batuyisa. Ssenkagale w'ekibiina kino Mubarak Munyagwa asoose kuwakanya kyakubagamba nti badde baleeta emikono kyokka nga badde bakawandiisa ekibiina kyabwe. Waawo tuwakanya enkola eno kufa ab'ebibiina by'obufuzi nti ekibiina kino kyali kiwandiikibwa batuma signatures bakisaba signatures. Kati bwe kireeta candidate okukiddayo kukituma signatures kuba kutyoboola ddembe lyaffe nakutumalira budde. Ono alaze byagenda okutandikirako ng'akutta obuyinza okuli okwamatula eggwanga mu kawo gw'ensi ez'omuvanjuba bwa Africa kubanga takirabamu makulu okutunuulira ebyobulamu n'ebirala bingi. Sooka ngenda kujja Uganda mu East African Community. That is number 1. Kenya, Tanzania batunyunyuta bunyunyusi. Mwalabye Tanzania ng'egobye n'abakozi baffe. Omukago tugwagala na Congo na South Sudan. Bogama tukola akatale akawamu ne Kenya yo yeyina byereeta wano gwe tolina byotwala waabwe oba olimba. Okukima empapula zino kwakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja nga lwe lunaku olukomekereza okusunsulwa kwabwe okutandika nga 23. Emboozi eno ekusakiddwa Emmanuel Bukenya ku Ragugudde TV agaguddewo.